Dewo Serunjogi yakubiddwa akakumbi akamukkirizisizza ezzira ku mwa. Ono abadde musibe wabula nga watuukiddwa okufa abadde yatoloka mu kkomera Emityana ennaku 3 emabega era poliisi ebadde munoonya. Akambalo kayambadde akawale ke katulaga nti bwe bumu ku byambalo eby'abasibe aba prison. Naye nga butereevu omukyala alumiddwa nnyo engalo, ebiwundu biweranga 7 ku mubiri gw'omukyala. Era mukubye nnyo ne kuliisaawo azimbidde ddala bubi nnyo. Nabulime agamba nti omusajja ono yamusanze ku lubimbi era bw'ati bw'attottola ebyabaddewo. Mbadde nzirayo okupakira emmere yange nensanga omusajja oyo ng'akoze eki atudde bw'ati ku bbali gy'ekiswa nga ow'ensogga lumonde. Kati nze ne muyitako ngende ku byange kyava ava eri nankwata omulundi gumu nangwira. Kati awo nantuga muno mwonna tutandika okulwana nanumaaluma muno mwonna mulimu ebibuutu n'emugonge n'ebibuutu bingi. Tulwanagana nnyo nange mu kwetakkuluza n'enkola ki. Akakumbi kabadde kumpi ebiso byonna nga biri awo tubirwanyisa buli omu ayagala kitema munne. Kati mu kwetaasa nange ne mukuba akakumbi n'agwa n'enzirukayo kwe kujja wano. Mukyala munnaffe ono atuwadde ekyokuyiga era atuwadde amaanyi nti naffe wekinaba kitutuuseeko tujja kukikola. Juuzi abaana baffe baabafuutula naye tebamanya oba yaliye ne badduka era n'enku tebazireeta. Omulambo gw'omugenzi poliisi egututte mu ggwanika Emityana okwongera okwekebejjebwa so nga ate ye Nabulime atwaliddwa mu ddwaliro okujjanjabibwa oluvannyuma lwa poliisi okumuta.